za singa nalinde yagaliza nganzi yo obufulenzi wa kibuzo lwaki abakoprolinga wavayo n'ekiwandiiko ekyawamu nga tuyita bekikwatibwako abavunaanyizibwa nga bwe tuli bavubuka b'omulembe omutebe tetwayagala kumala kwekalakaasa ate tuveemu n'ekintu ekyawamu twasooka tugoberere procedures nga bwe ziri ole ekiwandiiko tulabe ekivuddemu naye bwe baayisa olukiiko tuteesezza naye lugenza okwabuka nga tetufunye kintu kyankomeredde. Olukiiko okwabuka abavubuka babadde banyiikaavu nnyo bwe babuuzizza badite bearers chairperson groups ze baayisizza mu kkooti eno ey'okubiri nga groups zayogera tezimanyibwa mu bitundu byabwe. Twatondawo ekibiina ekitibwa Kasasa Youth Forum for Development. Bannange banteekamu obwesigwa n'olw'okukola emirimu gyange ne tubanga ekiwandiiko nga tukiwa ba duty bearers oba abantu abavunaanyizibwa ku ssente ez'abavubuka.